Amateeka ge Saudi buli lukya gakyuka. Omuntu eyayita ku kisaawe wiiki ewedde n'agenda Uganda oba n'ayitawo ng'akomawo ayinza okuwabya gwe akyaliyo oba agenda okugenda. Naye n'atakimanya nti buli lunaku amateeka ge Saudi gakyuka. Mbadde nze kwogerako ku bintu ebiyinza kulemesa essaawa zino okuva e Uganda n'ojja wano eno Saudi, either ova mu vacation oba ojja mu ngeri yonna. Gwe wenna eyagenda ng'omanyi nti wayina doozi emu ne bakukkiriza okufuluma n'ogenda ngamba emabegako nga tebinnaba kuzibuwala. Naye essaawa zino ng'oli Uganda mu vacation naye nga oyina doozi emu mu tawakali nayo. Mukwano ng'okyaliyo mbadde nkusaba gamba bosi wo akutereereze ku kintu kya watawakali nango akyali wano abakolage nti wafuna doozi 2. Bwe kitaba ekyo tebajja kukukkiriza okukomawo wano okuyita ku kisaawe. Mugambe atereze ekintu kyo then akusindike screenshot ng'ekulaga nti wafuna doozi 2 eza vaccine. Omuntu omulala gwe bw'obanga omanyi nti wagenda e Uganda nga ikamayo eri expired oba update eri expired mu ikamayo, gamba bosi wo bukyali ng'oli Uganda updating ikamayo nga bukyali, kubanga kati ikama eze Saudi bazikeberera Uganda ku kisaawe nga bakozesa abushir oba abusha. Uganda tebasobola kwawula ekintu ekiri expired nga ikama nga ikama yo kwera expired then ne update, kubanga ikama bwegwako update ebeeraga nti ikama eri expired. Nawe kenyine tojja sobola kuva e Uganda kuyita ne ku airport ye Uganda nga ikama eyo eraga nti eri expired. Ekyo kikole nga bukyali. Ogambe bosi wo akitereeze.